Fakomeza ku Bukedde TV tukulamusako nnyo ne tukwebaza okugoberera nnyo programu eno buli lwa Sande nga gataliiko nfuufu gawedde. Nze Richard Kaira Salongo. Fakomeza olwaleero tutambulidde nnyo ku nsonga z'ebikwekweto ebikolebwa KCCA n'abamu ku bantu abalina okwemulugunya abagamba nti baagala bwenkanya mu nsonga zaabwe. Tutambule ffenna. Fakomeza olwaleero tutunuulidde ensonga ya Kalanzi Ssebowa ng'ono mutuuze we wankulu ku Kabowa ng'ono alumiriza abakozi ba KCCA abamu mu kitongole ekyo nti baamukuba omutayimbwa mu mugongo nga ne gye buli yeena ali ku ttaka. Ennaku z'omwezi zaali 23 omwezi ogw'omunaana 2016 nali nva mu ddwaliro e Lubaga nalinamu obulwadde obunnuma nenva ku ddwaliro e Lubaga nninye booda saawa zaali 4 ez'okumakya nentuuka ewankulu ku saawa wakati w'ettaano awo zesijjukira bulungi n'omukaaga nensanga ekikwekweto kya KCCA. Ekikwekweto kya KCCA nakigwamu nga simanyi. Natuuka mu sitenseni awo wa chairman Sendi. KCCA yali eyina beegoba nze mwessaali owa booda nanteekaawo ku stage nenkwata essente ze nenzimuwa. Bwe muwa zaali 15,000 nanziriza 2,000. Banziriza 2,000 azimpa zigwa wansi nkutama nzironda mukudda nenkoono wa KCCA mu butanwa. Bwe mukoona nali nkutamuka ne mukoona mukumukoona nankuba oluyi. Omwami we bamuyita Kutosi ku uniform erinnya kwaliko Kutosi. Ne mubuuza mukulu Kutosi ekinkubiza oluyi kyaki. Nangamba mu mukyankalanya ekibuga tubagoba muganye. Ne mugamba nze nva mu ddwaliro era ntuuse muno nsanze mu kikwekweto kyekinkubya mba munnyonnyola naddamu nankuba oluyi olulala. Ne mugamba kyokubye kimala aŋŋamba vaawo. Ne mubuuza onkubidde ki. Agalula oluyi olulala alunkube ne mukwata omukono. Mu kumukwata omukono ajjayo sipule aginfuuyire mu maaso. Omusajja w'omutayimbwa gye yava nankuba ku mugongo. Yali omu ku bo ku State Council yali ayambadde ovulo ng'era emabega eriko KCCA. Yali musajja muwanvu nga wakiwalaata. Nankuba mukunkuba nasigala nkyakutte Kutosi obutankuba sipule. Kyenva ngamba abaami amunkuba naye nyina sente zange mu nsawo. Bwe bazibba mwe muvunaanyizibwa ku sente zange kubanga nze sirina musango. Kutosi mba nkyamukutte nankuba sipule. Wankuba sipule ng'oli amaze okunkuba omutayimbwa nzika wansi nga mukutte. Kalanzi alumiriza nti mu kavuyo akaaliwo baamubbako n'ensimbi ze obukadde 3 n'emitwalo 2 ze yali agenda okusuulamu ente gye yalina okusala mu lufule ye wankulukuku gye yali akola. Naye nze nembalaja nembaganya nyina ssente zange ekyavaamu olulimi ne lusooka nga sikyasobola kwogera. Essente zange empale gye yalimu baazitwala. Essente ezo nava ewaka nga ŋŋambye mukyala wange bampisa entebe ngenda kugula nte. Kwata ku ezo ssente ompeeko $3,2,000.
n'azikwata n'azimpa. Nze nga nyinawo emitwalo gyange 5 era we nagenda mu ddwaliro Lubaga gye nejjanjabira essente ze nawa mu ddwaliro gyali emitwalo 5 okumala eddoozi yange. Empaayo emitwalo 5 banziriza 15,000 ezo ze nasigaza kwe nawa n'owa booda. Kati miliyoni ezo 3 n'emitwalo 2 ne zibulira awo. Omwami sente nava nazeewaka nga ngenda mu ddwaliro. Nva mu ddwaliro nzire wankuluku ewali emmotoka gye nali ŋŋenderamu entebe okunona ente. Bwe nasanga ekikwekweto ekyo. Ekikwekweto ekyo tekyaŋŋanya kutuuka wali mmotoka. Sente we zaabulira era saasobola na kutuuka gye nalindaga. Abazinjijjako saabategeera kubanga nali siraba. Ne nawulira nga bankwata mu nsawo ne ngezaako okubakwata naye nga sirina n'omu gwe ndaba. Omwami bamuyita Kalanzi Ssebowa ebiseera bye yali kiyamaani w'abavubuka. Yajja mu kitundu n'agamba omwami gwe bakubye mumanyi Ssebowa tuwangadde naye wano akoze eki. Nga mpulira naye nga aboogera sibalaba. Kalanzi Ssebowa n'aŋŋamba beeka nze Ssebowa kiki ekikutuuseeko. Nali sisobola kwogera olulimi nga lusoose. Abantu ne bamugamba site kanso ye mukubye. Naye akavuŋŋano kabaddewo naye obwedda alaaja na ssente ze. Ssebowa n'anteeka ku ppiki ne bamugamba aba site kanso bakutte ewa ddiniya n'abangobereza. Tutuuka ku muzikiti ewa ddiniya gye twabasanga olwabasanga n'abayimiriza. Naye nga mpulira bye boogera naye nga siraba bye bakola. Kwaliko abasirikale ba KCCA ne poliisi yaliko. Ssebowa n'abagamba mulese omuntu afa ne ssente ze muzimuggyeko lwaki temumutwala mu ddwaliro. N'abagamba abasirikale ne bamugamba bw'oba oli mugezi mutwale mu ddwaliro naawe ekimutuuseeko kijja kutuukako. Waliwo omwami awo ku muzikiti kyava agamba Ssebowa nagasooka otwale omwami oyo mu ddwaliro embeera gy'alimu si nnungi. Nali sisobola kutambula omugongo gukutuse. Ssebowa n'asooka n'antwala ku poliisi ekibuye. Poliisi ekibuye woofiisi gye twatuukiramu saagimanya naye nagimanya nga mmaze kutegeera. Omusirikale nawulira ng'agamba Ssebowa n'amugamba oyo atalaba amaaso gwe gakanuse tasobola kukola statement naye sooka omutwale mu ddwaliro bw'anaaba afunyemu ku maanyi ng'atandise okulaba n'okwogera ajja kukola statement. Ssebowa n'antwala mu ddwaliro e Lubaga. Fa okumeza programu gy'olaba katumulemu katono tujje twongere okugoberera fayiro ya Kalanzi owe wankulukuku agamba nti yakubwa abasirikale abakwasisa amateeka mu KCCA naye ne bwe yaddukira mu kkooti okufuna obuyambi teyafuna buyambi bwe yali asuubirayo. Katumulemu katono tujje twongere okugoberera fayiro eno.